Twebaza Mukama nate kubanga atuwadde ekiseera ekirala ekyokwongera okubeera nga tuyiga, ate era tumwebaza olw'okubeera nga atuwadde obulamu, y'ensonga lwaki osobola okungoberera oba okumpuliriza n'okundaba. Njagala naawe okukwebaza olw'okugoberera omusomo guno mu mwaka guno ogw'2026. Tugenda mu maaso n'ekyokuyigako kyaffe ekikwata ku ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, ekitiibwa ekiva mu kubeera nga weevunaanyizibwako nga tolekera balala okubeera nga bebakuvunaanyizibwako, ng'ebyetaago byo osobola okubeera nga obyesisinkanira okuyita mu kwekolerera, n'osisinkana ebyetaago byo okuyita mu kwekolerera. Nina ekyawandiikibwa kyenzize nsoma, naye ng'ekyawandiikibwa ekyo engeri gye kivugamu mu Luganda ereetera abantu okulowooza nti kibagamba nti tebateekeddwa kubeera nga bakola emirimu nga bakolera abalala emirimu. Kati ey'Oluganda bwegamba nti nga tebakola mirimu gyabwe okuggyako egy'abalala, nfunye abantu bangi nnyo mu inbox abajja gyeni ne baŋŋamba naye kati ffe ate abalina bakama baffe abatukozesa. Kati ekintu ekyo njagala nkitereereze ddala, kubanga saagala kitwalibwe nti ŋŋaana abantu okukolera abantu abalala. Naye Bayibuli kyeba egamba nti abatakola mirimu gyabwe ne bakola egy'abalala, eba etegeeza nti omuntu oyo mu kifo ky'okwekolera ate agenda n'atayirira abalala oba n'azengerera abalala, n'abeera nga abantu bali ku mirimu gyabwe bakola, ye tazze kukola, ali awo obubeezi, kubanyumiikiriza, kubeera awo kulaba nti akola, yoona ayagala kumusabiriza, ayagala kubeera nga amutaataaganya mu mirimu gye. Kati kyo kyetegeeza, naye Bayibuli tetugamba nti tetulina kukolera balala. Bw'obeera nga olina gw'okolera, nga bwe naga nti osobola okukolera omuntu, osobola okukolera ekitongole, naye ng'ofuna ssente, ekyo oba weekolerera oba toyimiriddeewo ku mulala. Njagala kitegerekeke bulungi, kireme kuddamu kututawaanya, kubanga bangi ababadde bayingira mu inbox yange ne bambuza ekibuuzo ekyo. Kati ffe tukolera balala, emirimu tugirekewo, tugende tutandika okwekolera ejjaffe. Si kyeŋŋamba era ne Bayibuli si kyegamba, naye egamba okubeera ng'osobola okwekolerera, oba okola mulimu nga waliwo akukozesa oba kitongole kyekikukozesa, naye nga weekolerera n'osobola okweyimirizaawo. Akati twalaba nti nno bwe weeyimirizaawo mu bulamu buno waliwo ekitiibwa ky'ofuna, waliwo ekitiibwa ky'ofuna okuyita mu kwekolerera ne weeyimirizaawo. Akati emirundi ng'ebiri egyayita najja nga njogera ku kigambo ekikwatagana n'engeri 3 omuntu z'asobola okubeera ng'ayimirirawo mu bulamu buno. Engeri 3 nasoma ekyawandiikibwa ekiri mu Lukka essuula 16 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana, ku muwanika ataali mwesigwa. Mukama we gwe yagamba nti ŋŋenda kubeera nga nkuggyako obuwanika kubanga osaasaanya ebintu byange. Olunyiriri olwokusatu
mu ssula ye16 Luka lutuga nti omuwanika n'ayogera munda mu ye nti naakola ntya kubanga mukama wange anzijjako obuwanika bwange. Sirina galima oba kye twalaba nti bayibuli yali etegeeza nti sirina geekolerera okusobola okweyimirizaawo. N'ekyokubiri n'okusabiriza nkwatibwa ensonyi. Kaakati ye n'agamba okwekolerera sikusobola ate n'okusabiriza nkwatibwa ensonyi. Kati ye n'ayiye ekyokukola ekyali eky'obukumpanya. Era omulundi ogwayita nabategeeza nti engeri zisatu omuntu z'asobola okuyimirirawo mu bulamu buno, naye ebbiri aba teyeeyimirizaawo aba ayimiriddewo ku balala. Okwekolerera n'osobola okweyimirizaawo ne weevunaanyizibwako, okwo kwenja okuyigirizaako era kwenina okuyigirizaako. Naye bino ebibiri, okusabiriza n'okukumpanya, ebyo byo ngenda kubyogerako mu ngeri okusookera ddala ebivumirira, ng'ate mbivumirira kuyita mu byawandiikibwa nga bayibuli yennyini yeetugamba nga oli bwe nayogera ku kusabiriza. Era ne ku mundi guno ngenda kwongerayo ku bigambo ebikwatagana n'okusabiriza. Banjigiriza nti bw'oba oyagala omuntu akole ekintu nga tonnaba mubuulira bulungi bukirimu, sooka omubuulire obubi obuli mu butakikola. Njagala tubeere nga tweyimirizaawo, naye kati ngezako kubalaga obubi obuli mu bino ebirala ebitali kweyimirizaawo. Ekisooka kwe kusabiriza. Akati ngenda kwongera leero, luli nabawa ebintu bingi ebikwatagana n'okusabiriza, naye ngenda kweyongerayo nga njogera ku kusabiriza, ate okuyita mu byawandiikibwa by'ebyawandiikibwa bitugamba ki ku bigambo ebikwatagana n'okusabiriza. Nti ogenda eri abantu oluusi tebakwatulira, naye nga munda mu bo obakaluubirira, nga bwe tunaalaba mu byawandiikibwa ng'obakaluubirira. Ngenda kusooka okusoma ekyawandiikibwa kino, kiri mu Ngero essula 25 n'olunyiriri lwa 17. Ngero 25:17 wagamba nti ekigere kyo tekirinyiriranga mirundi mingi mu nnyumba ya munno, alemenga okukunyiwa n'okukukyawa. Ngenda kukiddamu kubanga njagala kinnyingiremu nkitegeere bulungi. Egamba Ngero 25:17 ekigere kyo tekirinnyanga mirundi mingi mu nnyumba ya munno. Etegeeza okuzengerera n'okwetayirira, n'obeera nga buli kaseera oli wa munno, buli kaseera omwewuubako, buli kaseera. Ekigere kyo tekirinnyanga mirundi mingi mu nnyumba ya munno. Lwaki? Alemenga okukunyiwa n'okukukyawa. Nti okusabiriza kuyinza okuleetera abantu okuneenyiwa, kusobola okuleetera abantu okunkyawa. Abantu ne babeera nga mu butuufu obaleetedde okukwenyiwa n'obaleetera okubeera nga bakukyawa, naye nga kiva mu kubeera nga obalinnyiridde nnyo. Buli kaseera yeggwe, buli kaseera yeggwe, nina ekyetaago kino, nina kiri. Buli lwalaba essimu yo ng'emutuuseeko n'amanya bumanya nti lubadde era agenda kunsabiriza. Oluusi n'asooka alwa nawo gikwata, kubanga amanyi bumanya amawulire amalungi ewuwo tegavaayo. Buli lw'omukubira obeerako n'engeri gy'oba oyagala okubeera ng'omusabiriza. Kati ebyawandiikibwa bitugambye ekigere kyo tekirinnyanga mirundi mingi mu nnyumba ya munno, olemenga oba alemenga okukunyiwa. Okusabiriza kuleetera abantu okukwenyiwa, okusabiriza kuleetera abantu okukukyawa. Naliko mu ggwanga erimu kati nga waliwo mumisani okuva mu ggwanga eryo, naye ng'alina abaweereza bayamba mu ggwanga erya Uganda. Kati bwe yamanya nti nvudde mu ggwanga erya Uganda, nampeereza ebibuuzo ebimu, yabimpeereza mu email yange, n'aŋŋamba nti ntegedde nti ova mu ggwanga erya Uganda, naye nina research gye nkola, njagala onziriremu ebibuuzo ebyo bye nkuwadde. Ebibuuzo byali bingi, byali nga 10, naye ng'agamba njagala onziriremu ebibuuzo ebyo bye nkuwadde. Ebibuuzo ebyo bw'onaabinziramu
bijja kunyamba mu research yange gye njagala okukola. Naye kambagireyo ekibuuzo ekimu kwebyo ebingi byeyambuuza byali yagala nziremu. Kyali kigamba nti mu ggwanga lyammwe ng'ategeeza mu Uganda oba mu Afrika yonna, abaweereza mu Afrika, nti mu ggwanga lyammwe oba mu Afrika yonna abaweereza bw'oba omuyamba akozesa nnyo ekigambo ekigamba nti wansuubiza. Bw'oba olina kye wamusuubiza nti buli kaseera balina okuga nti wansuubiza kino. Kati nambuuza ekibuuzo ekimuleetera okugamba nti wansuubiza, aba anoonya kukutiisatiisa nti nno bw'obeera nga tokyukiriza oba osudde obwesigwa oba aba ategeeza ki. Kyekimu ku bibuuzo bye yambuuza. Oli naga nti wansuubiza, buli kaseera ng'agamba nti wansuubiza. Kati ye yali yatamu ekigambo ekyo kigamba nti wansuubiza, naye nga yagala nkimunnyonnyole nti mu nkozesa gye tukikozesaamu wane waffe Uganda ne mu Afrika yonna ng'abaweereza, tuba tutegeeza nti osudde obwesigwa, nkulaba kati ng'atali mwesigwa nga onoonya kuntiisatiisa nkikukolere kubanga nsigale nga ndi mwesigwa gy'oli oba kiki. Kati ekibuuzo ekyo mu bibuuzo byonna bye yambuuza ekyo kyankola bubi nnyo kuba kyatuteeka mu kifaananyi ekiraga okusabiriza. Naye Bayibuli etugambye nti ekigere kyo tekirinyiriranga mirundi mingi mu nnyumba ya munno alemenga okukunyiwa. Kati ekibuuzo ekyo kyandaga nti omumisani oyo yali yenyiyiddwa abamusabiriza e Uganda ng'abenyiyiddwa. Nenkiddamu nga bwe nakiddamu okumutegeeza nti oba oli awo kyabadde alowooza si kyekyo, naye buli omu abeera n'endowooza ye eri ayinza okukikozesa nga yeyagala kutiisatiisa osobola omukolera ekyo nti aleme kuba nti toli mwesigwa, naye ate eriyo abalala ng'ayinza okulowooza nti oba weerabira n'abeera ng'akujjukiza bw'atyo. Naye nga tukyagenda mu maaso n'ensonga eno ekwatagana n'okusabiriza, njagala tusomeera ekyawandiikibwa ekirala mu ngero kye njagala twetegereze bulungi. Abantu abamu tumaliriza nga tubakaluubiridde olw'okubasabiriza, naye ng'ate tebajja kutugamba nti onkaluubiridde okunsabirizanga. Batono nnyo asobola okukaliramu n'agamba nti munnange nkooye okusabirizako, batono. Naye abalala balina enkola gye bakolamu. Katusomeko mu ngero essula 23 tugenda kusoma olunyiriri okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku lw'omunaana. Ngero 23 okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku lw'omunaana. Ey'Oluganda egamba nti tolyanga mmere y'oyo alina eriiso ebbi, so teweegombanga nvaaze ennungi. Kubanga bw'alowooza munda mu ye bw'ali bw'atyo. Lya, nnywa bw'akugamba, naye omutima gwe nga teguli wamu naawe. Olw'omunaana erugamba ennoga gy'olidde onoogisesema n'ofiirwa ebigambo byo ebirungi. Eyo ye Bayibuli ey'Oluganda enzivuunula eyasookera ddala. Enzivuunula ez'ennaku zino zo zisobola okubeera nga zirina engeri gye zisengekamu ebigambo ebyo ne bitegerekeka bulungi, naye n'eyo yennyini gye ngenda okukozesa yakati tumenyeemenye kiki ekiri awo. Abasinga twagala nnyo olunyiriri luno olw'omusanvu era tutera odukozesa okulugyayo nti omuntu bw'alowooza munda ye bw'atyo bw'abeera ne tukoma awo. Naye context oba omulamwa oguli mu kyawandiikibwa ekyo gwali gukwatagana na muntu okubeera nga gwe tosobodde kubeera nga weenoonyeza emmere eyiyo, tosobodde kwenoonyeza nvaazo, n'ogenda eri omulala n'abeera nga olulunkanira envaaze, nga weegomba envaaze, ng'oyagala emmere ye, n'amaliriza nga akugambye erya, nnywa, naye nga ku nkomerero atugambye nti ng'omutima gwe teguli wamu naawe, nga yabitamwa, nga yabyetamwa dda, naye talina bw'ajja kukugamba nti munnange nabitamwa. Bayibuli n'etulabula mu ngero, tolyanga mmere yo yalina eriiso ebbi,
so teweegombanga nvaaze nungi. Eriisa ebbiri lyogerwako mu ndagaano empya ne lyogerwako ne mu ndagaano enkadde, naye nga bw'oba okoze okunoonyereza nga bwe balikozesa mu ndagaano enkadde baali bategeeza nti ye muntu ez'Olungereza zikozesa ekigambo stingy, omuntu omukodo, omuntu nga mukodo nga tayagala kake kamuveeko, ate nga erudda aba mutuufu kuba kaba kake tugamba nga tonnamuvunaana lwaki tayagala kuvaako kake, njagala osooke obeere ng'okkiriza nti kituufuko kake, nti si kako naye kake. Tulyanga emmere y'oyo alina eriisa ebbi so teweegombanga nvaaze, naye mu kubissa mu lulimi olwangula okutegeera tulyanga emmere y'oyo omukodo, omuntu nga munda mu ye asobola okukuwa naye nga mu mutima awulira bubi, akuwa n'akulabirira n'akuyimirizawo lwakubeera nga n'akola ntya lwa butaagaani, ng'atya okubeera nga akunyiiza, ng'atya okubeera nga ojja kuwulira bubi naye nga munda mu ye takikola na ssanyu, nga takikola na ssanyu. Kaakati omuntu oyo yenna akugamba nti lya nywa naye nga takikola lwa ssanyu okuva mu mutima gwe eri ebuziba oba omukaluubiridde. Kaakati Bayibuli neetugamba nti kubanga bw'alowooza munda mu ye bw'ali bw'atyo, kyalowooza munda mu ye kyogga nti kakati ono ankaluubiridde era ne kaakati azze era ne kaakati bw'ali bw'atyo. Lya nnyo bw'akugamba naye omutima gwe teguli wamu naawe. Naawe neotuula nange nentuula ne tutuula ne tulya ne tunywa naye ng'omutima teguli wamu. Njijukirako okwo ababadde bangoberera nayogerako okwo ku muntu omu eyajja. Waliwo omwami omu yali nga bamusibye naye kakati ab'omu maka ge nga basala entotto tukola tutya. Nejjayo omuntu omu naye ng'alinga ajjidde mu kifaananyi ekyogamba nti azze kubasaasira olw'oyo yasibiddwa. N'atuula, yajja bukyali, obudde ne buziba, ssaawa y'okulya ekyeggulo n'etuuka ng'akyatudde, ng'emmere yayidde edda naye nga tagenda. Kaakati mu maka ago mwalimu akaana kato myaka nga3 nga kaagala kwebaka naye nga tekaagala kwebaka nga tekannalya, naye nako mu magezi gaako kaatuuka ne kamanya nti ekiganye maama okujjula emmere lwa mugenyi ono atakyaluka. Kati ne katema omulanga ne kakaaba, ne bakabuuza ekikukaabya kiki, ne kagamba oyo omusajja tagenda, kuba kaali kategedde nti nno ekiganye maama okujjula muntu ono teebereza naawe omanyi nnyinimu yasibiddwa taliiwo. Abantu beeyiyiza kamere kaabwe ke bagenda okulya naye naawe obazengeredde olemeddewo era omala okukalya. Kaakati era kye baakola bwe baamala okuga nti oyo omusajja tagenda, omukyala kye yakola n'ajjulayo akamere katono ak'omwana n'akamuwa ye omwana n'alya naye ng'ono era akyatudde okutuusa lwe yeegoba yekka, naye nga omwana yali amaze okusindika obubaka gy'ali nti ssebo gw'otulemesezza okujjula kubanga akamere kaliwo katono akako tekaliiko. Omwana n'agamba nti n'akaaba, ne bamubuuza kiki ekikkaabya nti oyo omusajja tagenda alemeddewo. Akati eriyo abamu nga bo tebajja kukola bwe batyo, nga bajja kujjula era bakuwa olye naye ng'olya mutima gwabwe, ng'obalya mutima. Waliwo gwe nzijukira eyatugamba mugenyi najja n'amukyalira, kati bwajja n'amukyalira ensobi gye yakola ono gwe baakyalira nti bwe yaleeta emmere ey'okulya yagiteeka ku sowaani emu n'ateekako fooko eziraga nti bonna bagenda kulya ku eyo, n'ateekawo n'enva za mirundi 2.
ataddewo emmere yo ya mulundi gumu naye ataddeko fooko 2 ekiraga nti nene emmere egenda kugabanibwa. Aleese enva za mirundi 2 n'aziteeka ku mmeeza. Kati ye n'amanya nti omuntu ono ajja kutegeera, omugenyi ajja kutegeera nti emmere eno y'ababiri alyeko nange andekereko. Kati ye bwe yamala okuteekawo emmere n'agenda akamuleyo akatunda balireko, yagenda okudda ng'ono emmere yonna gyemazeewo, nga gwe bawadde ku mmere nga yonna gyemazeewo, nga nnyinimu ye tasigazzaako. Kati njagala okubeeka ekifaananyi ekyo, asigadde atya mu mutima gwe. Aleese emmere tagaanye n'agiteekawo, naye nga mwenye mugenda kulya babiri. Naye ono ye mu kwagala okulya teyafunamu n'akagamba lwaki fooko bataddeko 2 n'enva lwaki alese za mirundi 2 nampeeza nga atenda ne zisigala wali. Yagenda okujja ng'emmere ono agiridde n'agimalawo. Mu mutima gwe asigadde atya omuntu omulese otya, awulira atya mu mbeera efaanana bw'etyo. Era olw'okubanga kyeyawulira tekyamuyisa bulungi, yensonga lwaki olwaleero nze nsobola kikunyumiza, kubanga kitegeeza ki nti kyafuluma ne kituuka gye kyatuuka. Kaakati mu mbeera eyo olunyo lw'omunaana kye lutugamba nti ennoga gy'olidde onoogisesema n'ofiirwa ebigambo byo ebirungi. Yeyo Oluganda bwe yagamba n'ofiirwa ebigambo byo ebirungi, naye z'Olungereza tezigamba bigambo byo ebirungi, naye zikozesa ekigambo reputation, ekitegeeza ekitiibwa. N'ofiirwa ekitiibwa kyo nti oba olidde ng'okkuse naye nga mu butuufu emmere eyo gy'okkuse munda mu ggwe esaana na kugisesema busesemi, kubanga senga owulira ebigambo ebinaaba byogeddwa nga bikwogeddwako mu mbeera eyo ey'okuzengerera abalala, omaliriza ng'ekitiibwa ekyo kikuvuddeko. Mujjukire nti twogera ku ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo. Kaakati ono atugamba nti munnange oli akugamba alya nnywa, naye nga omutima gwe teguli wamu naawe, n'akuwa naawe n'olya n'omaliriza nga ofiiriddwa ekitiibwa kyo ku biki ebyogerwa. Era neero yazze newamwe yazzeeyo, na wano yazze. Kaakati ekitiibwa n'omaliriza ng'okifiiriddwa. Embeera ey'okusabiriza mbi ddala, tugiveemu mu mwaka guno. Bwe mbeera nga mbadde ntambulira mu mbeera bw'etyo mu mwaka oguwedde, mu mwaka guno kansalewo okwekolerera nve mu mbeera ey'okusabiriza. Mukama abeere nammwe era bulungi. Ekkanisa eya Holy Gospel ekwanjulira School of Leadership Development SOLD ettendekero eryakakasibwa mu kubangula abakulembeze ab'omuggundu. Okuwandiisa kwaffe okwa 2026 kugenda mu maaso ku mitwalo 2 gyokka wano Endejje. Osobola okusoma n'okuwandiika, funa ebbaluwa okuva ew'omusumba wo, jangu ne Bayibuli yo n'ekitabo nga weetegese okuyiga. Okusoma kwaffe kubeerawo buli luwummula okumala weeks 2 era tusomera emyaka 2 ku ddaala erisooka. Okumanya ebisingawo osobola okuba ku 077 27 52 409. Obadde onoonya w'oyinza okujja eby'obulimi n'ebyobulunzi ku bbeeyi ensaamusaamu ate nga biri ku mutindo, Vines Farm Supplies ky'ekyokuddamu. Ssemaduuka asangibwa Endejje Bongole okumpi ne Ebenezer Primary School, era nga tukola mu byonna ebikozesebwa ku by'okulima n'ebyokulunda. Tuwa amagezi ag'ekikugu, tujjanjaba ebisolo ate nga tutunda ccacu mu bipimo byonna eri gwe aba ebyetaaze.